Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo n'ekitiibwa mujebaleko jona gye mutuusaako engalo. Mbaweereza tusinzira mu ggwanga Uganda, the Pearl of Africa. Mbeebaza nnyo mwenna abawagidde Media Choice Television okuva lwe twava mu linnya TM Online Television. Mwebale nnyo mwenna abatwagadde ne mutwagaliza ate ne mufuba okulaba kubanga gwe bw'obanga olaba vidiyo zaffe ffe kye kituweesa amaanyi gano agatutuusizza ne ku bizibu bye tuliko. Njagala okubategeezaako sigenda kubanga mbalwisa erinnya yenze Ssaalongo Kankaka Peter nze eyali omutesitesi era omwa chief editor w'omukutu ogwali guyitibwa TM Online Television nga ssaawa eno yenze Ssenkaggale w'omukutu oguyitibwa Media Choice Television mukyajjukira ensonga zaffe nazibawa lwaki twava mu TMO ne tudda mu Media Choice. Ekisooka nyina ensonga za mirundi esatu esooka njagala okuweereza akatambi kano eri omuntu oyo yabadde agezaako okwagala okuntemula. Katambi kano kalabe era byonna bye ngenda okwogera mbikuweereza. Ekyokubiri omwami ayitibwa Odrek Lwabwogo Mugisha ateekateeka okubanga ampaabira mu kooti nze nga nze chief editor oba amu kubatandikawo mukutu gwa TM Online Television Ssaako ne Media Choice Television era nga ku email yange nafunye ekibaluwa eyo nsonga yakubiri nsonga nkulu nyeyo ensonga eyo eyaleesezza olutambi lwa Muzeyitamale mirundi senior we yabadde akunamira ba lawyers ba Abbas advocates era nga y'omu ku bo bwe bagenda okutuwaabirwa naye nno ng'oggyeko ebya Muzeyitamale mirundi senior nange mba nnina okuvaayo okwogera nammwe. Ensonga yokusatu ye munene omu ku banene mu ggwanga lino sijja kumulumiriza nti kamulumirize naye nteebereza ku bimu byadde byagala okummazaawo kyekimu ku byo. Waliwo omwana ali Kiruddu eyo bamutemyeko emikono ne bamutemako n'amagulu. Waliwo interview gye nabadde nfumba okubaleetera okubabuulira nga nkyaginoonyereza okugimaliriza naye yakatingiddwa short olw'ebyo ebyantuuseeko. Kati waliwo omunene nannyini wooteeri eyo naye ndakibabuulirako nsonga nkulu nnyo. Ensonga gye ngenda okuba nga njogerako ey'omulundi ogwokuna ensonga ebibadde bitambulira mu kuggyako emikutu gyaffe gino okwagala okuggyako enamba zaffe ez'amasimu n'ebirala. Kaakati mbaaniriza nnyo ku Media Choice Television mwebale nnyo kubeera bawagizi balungi mwebale kutwagala naddala mwebale nnyo kuwagira waako oyo gwe mbawa. Mu kuteekateeka vidiyo zino tuteekamu ebintu bingi tuteekamu production tuteekamu obudde tuteekamu okunoonyereza naye kye tusinga okuteekamu ye risk. We take a very big risk. Abali babaddeko mu mawulire g'abannamwatulira mu kitegeera abali bawaŋŋanguseko mu ggwanga lino ng'ekibatwala ye neeyisa y'abo abali mu buyinza mu kitegeera abali babaddeko mu ggwanga lino nga mwolwedde mwemuli naye nga munyigirizibwa kyenjogerako mukimanyi bulungi nnyo. Kanzize olutambi emabega luno kandutandike. Wiiki eri ewedde nafuna obuzibu no bwangwako zaali ssaawa nga 4 n'ekitundu ez'ekiro. Nali nva mu ddwaliro ly'ekiruddu nali ngenza okulaba ku mwana omulenzi. Omwana omulenzi ono ayitibwa Seezi Malazu. Omwana ono nga yali musiizi wa langi. Ekyantwala mu ddwaliro okulaba Seezi nakati ali mu ddwaliro. Kambalageko ku bifaananyi ebitono nnyo ngenda gatta emboozi eno nga mbabuulira mu kuteebereza ffenna twegattire wamu mbabuulire eggwanga mwe tutudde. Saawa nnyezo nali nva mu ddwaliro ly'ekiruddu nga nva kulaba omwana ono ayitibwa Seezi ki ekyamugwako. Omwana ono musiizi wa langi yalina waalazeeko okukola emirimu. Yali bamuwadde omulimu gwa langi wansi nga waliwo amukozesa. Yali alina wooteeri empya gye yali agenzeeko. Waliwo wooteeri Bwaguuga eri mu kitundu ky'e Kawempe awo. Abamanyi mu Kawempe mumanyi wooteeri Bwaguuga eriwo. Kigambibwa mbu sibikakasa nti wooteeri eno ya munene musirikale munene nnyo w'amaanyi. Kakati omwana ono bwe yagenda okukolayo omulimu gw'okusiiga langi yafunirayo obuzibu. Baamutuma ebyuma ku level ey'okusatu bwe bazimba kalina naye nti we yali azimba wali watuuse ku level ey'okusatu. Yali asiiga langi ne wabaawo ekyuma ekiwanuka waggulu mu kalina oba yali eddako nga bakola ne kigwa bwe kyagwa ku level ya kusatu. Kati bwe kimala okugwa omwana ono ne bamutuma nti genda oleete ekyuma. Awo we bazimba waliwo amasanyalaze. Waliwo waya z'amasanyalaze ziyita ku kizimbe kwennyini. Kati omwana ono ayingira mu ruumu ageza kuyingira mu ruumu aleeta ekyuma akifulumya kuba kyali kiwanvu. Bwe yakifulumya eno gye yali agenda yali talabayo bulungi. Ekyuma kino kambawo amawulire agatali malungi. Bwe yakifulumya
olw'okuba ali ku level y'emu n'amasanyalaze ekyuma kye yali bamutumye okwetika kyakwata mu masanyalaze amasanyalaze ne gakuba seezi ne gamukuba ne gamugatta emikono ne gamugatta amagulu n'okugwa n'awanuka n'agwa seezi bw'amala okugwa ebyo nno bye mbagamba bibadde mu mwezi mulamba kaakati era emboozi eno ababadde batugoberera njagala mugigoberere bulungi nyina vidiyo gye nakoze emabegaawo ng'ekwatagana ku mukyalo omu anoonya omwami we ayitibwa mwami Ddamulira ng'onaateebereza nti aba-SFC oba baseemwayi oba bakitongole kyaki bagenda mu kisekka ne bamukwata ne bamugja ku dduuka lye ne bamuwamba omwaka gwa 2022 tuli mu 2022 naye okuva olwo taddangamu kulabika kaakati omuntu eyalaba vidiyo eyo nga nnwanirira omuntu oyo yankubira okuva mu diaspora n'aŋŋamba gwamu ku bannamawulire abalwaniridde abantu tukulabye ng'olwanirira abantu bano baneetuze bano babulomandemu Brian White yamukozesa yatuuka kwetta bano abani bano baani watuuse n'okulwanirira abalina abaabwe abaabula waliwo n'omwana ono gwe njagala okulaga nga mpeereza bifaananyi nti omwana yali agenze ku woteri y'omunene omu kutandika kwata ku kusiiga langi ne bamutuma ebyuma n'ekyuma ne kikwata mu masanyalaze ne gamukuba kakati nga nesuulamu nga timumanyisirwawo nga ngenda ndambule ku mwana ono ndabe embeera mwali ngenda okutuuka ekiruddu ali ku level yakuna sigamba nti mujja kumutta kambalagirire ayalowooza nti bino byenjogera nimba genda mu kiruddu ku level 4 olaba omwana ono amasanyalaze gamala okumukuba awanukayo bamukutte bamututte emulago bwe yatuuka emulago tewali yamuwa bujjanjabi bamukutte bagambye nti wano obujjanjabi tetujja busobola bamugjeeyo emulago bamusindise mu kiruddu bwe yatuuka ekiruddu bamujjanjaba twebaze nnyo abasawo b'ekiruddu wansi w'okunyigirizibwa n'obutaba na bikozesebwa baafuba okulaba ng'omwana ono bamuyambayambako bino yaŋŋambye ye kennyini kuba kati ayogera mu mboozi gye twalimu eyakafuba eyantuusa okubanga waliwo ayagala okuntemula ssaawa 4 ez'ekiro yaŋŋamba nti amasanyalaze gamukuba bwe bamutuusa ekiruddu ne bagezaako omujjanjaba mu bifaananyi ebyo bye mbalaga mujja kukkiriza mbibalaga abalina ensisi owuliriza buwuliriza ddoboozi nti emisuwa abasawo bamugamba nti amasanyalaze gamukuba emisuwa ne gyegatta ng'ekitundu eky'emikono mwe yali akwatidde tekikyasobola coordinatinga siri musawo sikyezasobola coordinatinga na bitundu byeno nti amagulu gonna eri wansi nga gatandise okuvunda abasawo kwe kumuwa recommendation nti bw'oba oyagala obulamu bwo tubuseevinge tugenda kujjako kimu ku kimu ne bamutemako omukono ogusooka ne batema ogwokubiri ne batema okugulu okusooka ne batema okwokubiri embeera ye mwana oyo mwali kaakati amala okunnyonnyola ebintu bino nkwata ekkubo nva ekiruddu nzira gyensula ku kkubo lyenna erikyama ewange waliyo ebikomera bingi awo weze wempitira okugenda eri ewaffe abaavuyavu mwe tusula tuyitawo mu bikomera ffe ne twambuka ffe gye tukola ki ffe gye tusula nasangawo emmotoka ekika kya makatu nga yeekiiseewo bagikiiseewo bamala okugikiikawo nga muvaamu omuntu nga nnyimiriza naye we yali eri we banteegera wenyini saidi waliyo omukutu nene waliyo omukutu ate nga mmaze okuweta sikyasobola kuweta kudda eno kaakati olw'okuba nti namanyiira nti wali abantu batera okuseererawo nayagala na parkinga bwe mala okuparkinga ntekamu double indicator ndaba ekivudde ekiri eyi yewaava oguyinja oli nankanyugira oguyinja ine emmotoka gye nalimu yali ya kika kya buno ommotoka obutono bwe bayita Rumioni ka white ne bagukubako ekiyinja mu maaso kwe kutegeera nti kaakati kalabaaye oli nankube emmotoka naŋŋamba vaamu nennemeramu nga ndi munda neesibiddemu endabirwamu ya saidi yange nagikuba mpaka lwe yajaasa najjamu nankwatira ku mutto gw'emmotoka nankwata wano mu bulago nankwata nagamba nze mbatambulirako nnyo biki ebintu bingi nnyo naye kye nagezaako okugenderera nti kirabika baali bagenderedde kamera nga balowooza nti kye nateebereza nti oba kamera baalina kye bammanja kuba yagezaako okukola ebintu ebyo byonna nkugamba naye bw'oba olaba nze ndi munnamawulire ate nze omuntu bwampita nti nkole ekintu njogera nga bwe kiri ekirala ekyokutiisatiisa kibeerawo naye nange siri muntu atya mangu tosobola kera ku makya noŋŋamba nti nveeyaawo olw'okuba waliwo omwana gwe nkutte mu ddwaliro onkangekanga okuba emmotoka bagulangule emmotoka bakera ku makya ne bagula naye omusajja ono ne munne we baali mu mmotoka baali emmotoka beefudde nti ebafuddeko bagisuddeyo naye baali tebagisuddeeyo
nali munzeka ntera okuteekawo maaso kamera zange nga maze okukola ne kompyuta ngenda oluusi nenkola ebintu bino ne kompyuta mbibaweereze mangu. Najjayo kompyuta nagirinnyalinya njibalaga maaso awo eyo kompyuta nagirinnyalinya kamera nazirinnyalinnya byonna ne bivaako byonna nazirinnyalinnya mbeera ne kamera zange eziwera. Mujjukira emabega waliwo eddwaliro eryampaabira mu nze nagamba litta abantu bampambako kamera zange kyenneewuunyisa nakati tebazinzirizanga. Mwaka mulamba twabisootinga n'eddwaliro eyo nerinkozesa za apology biki basi omwana afudde yafa wano Makerere mu Kivvulu. Omwana amaze okufa tumusakako amawulire okulabula abantu abalala timukuuma abaana bamwe kyantwaza mu komera eyo kamera ne bagitwala neefubyeko gubadde tegunaana kuweza mwaka nguzeeyo ku kamera mutuwagidde abatuwadde ebirango batuwaddeyo obusente tuguze kamera endala kaakati oli azza agambye mu nze mbatambulirako asseeyo kamera agirinnye ekirungi tebaabitwala nti baabitwala n'ebyayonooneka. Emabegaawo wabaddewo era issue abadde batugobera njazigattagatta tusobole okukwatagana obulungi. Jakana Sulaimani Nadduli mutabani w'olutabaalo yafuna akabenje. Nalina video gye nnyina obbakolero babuulira akabenje kaali katya. Ebyo kyonakyo ne nkiyitako ne ŋŋamba sijja kukola video ebaako bye nnumika nga mukwano gwange akyali mu ddwaliro ku kitanda apookya. Baamuyuza wano bamutomera ne bamuwalula n'azimba n'akutuka ekyenda ayina ekituli wano ne ŋŋamba kansooke mbyesonyiwe ebyokkola video ku baali baagala okumutta nsooke nkyesonyiwe. Muleke asooka awone kubanga mu ddwaliro waali nali siri sure nti bwe njogera ku baamutta ne baali baagala okumutta ne beewulira tebagende kumumaliriza eyo n'engisiizinga ne ŋŋamba tejja kusobola kukola ki kubeera ne ŋŋamba waaye omuntu ayagala okutta omuvaako ne mbajjukiza bulungi mu vidiyo gye nakola olunaku olwo omu ku bantu bange abatera okukwata kamera zaffe era baamulumba saawa 8 ogwekiro ava kukola saawa 7 ogwekiro ava kukola ne bamulondoola ne bakwata kamera yaffe era ne bagyonoona ekibifaananyi byembateerako awo ye muvubuka oyo omu ku baakwatibwa kubaali abangi abaalumba omu ku ba producers b'emikutu gyaffe gino ne bamuggyako kamera era ekyo nakyo nenzija nenkyogera kaakati ebyo byonna byalinga ebyalina okubeerawo mu kaseera kamu tubiyiseeko tubivuddeko kaakati abantu bano abajja ku mmotoka tebalina kye baŋŋamba bawoza batambulirako zisina gwe ntambulirako keera ku makya ne nkola ebyange ne balinnyalinnya kompyuta yaffe ne balinnyalinnya kamera emmotoka yonna ne bajjaasa amataala gonna buli kimu ne bakikubakuba ne bamala ne basimbula ekimotoka kyabwe nga neekwese mu mmotoka wansi ne batambula ne bakola ki ne bagenda era nalwawaako nalwawo emabega abagezaako okusindika emmotoka eno egwe ndowooza nneme kubagoberera bo ne basimbula emmotoka yaabwe ne bakola ki lenzi ekamera zino banaye ze tukozesa zetubaweerezesa tuteekamu essente nnyingi nnyo okuzifuna kuba twagala okuweereza abalabi baffe footage tuteekamu time tuteekamu data tuteekamu equipment tuteekamu a lot of labor ate kyewuunyisa si ffe bannamawulire abakola ebintu bye tufuna nti oba obikola abantu ne bakuwa ssente never eyo production ate yakika kirala ffe tukola ku bantu abanaku abanyigirizibwa nagambako omuntu omu nali nnyumya naye ne mugamba nti olaba abantu benkolako interviews abo ngenda okulaba omuntu mu ddwaliro gwe banyigiriza nga tagenda kuwa yadde nusu 5 nze siri omu ku bannamawulire abasaba transport dimpe transport nkole neteekamu amafuta neteekamu buli kimu neŋŋenda nkyamaluusi ne ku dduuka bw'aba mulwadde nengulayo omugaati nengulayo ne sukaali mumutwalire nkola n'abasajja abakulu nga retired honorable Major Haji Abdul Nadduli tulina omukwano ogusukka ne ku vidiyo ze tubaweereza njira n'enkyamako ne ŋŋamba ye aji wange kamutwalireyo kakiro k'ennyama okira mu mukwano gwa bulijjo so ffe tukola videos nti tuzikola tyoba tuzifunemu nnyo tyoba abantu bakola naye kitwewuunyisa equipment yaffe oli n'ava eri n'agirinnyalinnya kaakati bamaze okukola ekintu ekyo bantaddeko bingi numizibwa bankutte wano mu bulago banyize wano mu mbiriizi neŋŋamba ekyo kankiyiteko naye kambabuulireko bwe namaliriza ekyo nagetinga confused nenemererwa okutegeera ki ekibaddewo ekisooka nalowooza nti vidiyo gye nakola eya mwami Ddamulira gwe baawamba simanya va 2 enkubi emiggo ekyo nenkiyitako nali nva kulaba mwana ono ali mu ddwaliro ly'ekiruddu nga waliwo wooteri gye yali gye nga bwe mba nnyonnyodde omwana yagenda kusiiga langi bamutumye ekyuma kikutte mu masanyalaze gamukubye bamutemyeko amagulu bamutemyeko emikono kyokka kambabulire ekyewuunyisa omwana yaŋŋamba abaali bamukozesa wooteri eyali emukozesa sigamba nti bagenderera omutta kaŋŋambe kaali kabenje kubanga sibe bamutuma ekyuma nkikwate mu masanyalaze naye abantu abo olw'okuba tebaagala kwogerwako n'omwana bye yaŋŋambye ebyo sibikakasa kubanga yali mu bulumi ndowooza nga atya okuboogerako naye kantwale ti kye yaŋŋamba kye kituufu nti kaali kabenje bw'amala okuŋŋamba nti nno kaali kabenje
kali kantwali nti kali kabenje naye hoteli ennene omuntu azze okubakolera n'agwa amasanyalaze gammwe muzimba hoteli mugazi ya hoteli mpya omwana ne mumukwatira emitwalo 7 gye gyamutemya yeetaaga akatanda ak'okumuvugiramu takyalina mikono takyalina magulu ekiruddu waliwo eddagala lye bamwetaaza abasawo ne basamusupportinga ne bamuwayo lye bamuwadde ne batuuka n'omukwatibwa ennaku balwadde banne ne bamuwa emmere naye hoteli namba n'okwata emitwalo 7 n'ekitundu n'ogiwa omwana wa munne atalina magulu atalina mikono ng'emikono gyamuvaako kati nno natuuka ne ndowooza nti oba eyannumbye yabadde angezaako kunnemesa kubuulira bantu kyekyaliwo nenkiyitako kubanga biri bye nali ŋŋamba oli omuntu eyabula sinalowooza kuba nali nabikola dda ne ŋŋamba oba bino bye nagamba okola vidiyo ya jakana ku baani bagenda omutta bye byali bigira ekyo nakyo nga kyayitawo ne ŋŋamba nti oba ono omwana gwe ngenzeko mu ddwaliro imagine n'okumujja obuzimu mugundi mu kitanda kyaliko okumuvuga okuva ku level 4 okumutwala okumujjanjaba yeetaaga bwetaazi kagaali k'abalemaavu n'amuvuga ekyo nga nakyo kijja n'ekinyononesa ebintu byange mpaka nakati bintu byenjogerako byakayitawo ennaku nga 3 era kambabuulira omuntu ayinza okuba nga gwe nakibuulirako ali omwoyo yekka gwe neesiga maama Faaza maama yazaala Faaza yoyo yekka gwe nakubira akasimu ne mugamba maama Faaza olaba kino nekino oba mukitunuulire kakati nno neebuuza awo nenvaawo tuba tukyali awo munnange amawulire gano bwe gatatuula tuba tukyali awo njanoonya gwe neewolako zirenzi noonya gwe neewolako kompyuta ngenze kukadisa kikompyuta nsobole okubaweereza ngenze kukola bwenti biki ng'amasimu gatandika vuga bandi awo ngenda okulaba WhatsApp yange tekyakola yo si katikati erudde emabega wali nga tekyakola nfuna amasimu gyebaleko biki jangu otuyambeko eyankubira simanya yaŋŋamba ava Busunju nenzijukira nti yankubidde ava Busunju nakolako programu ey'omuntu omu ayina amaka e Busunju eyasiba abantu okumala mwaka mulamba nga basuubiza obbawa ssente n'atabawa abaana ababiri omu street kid gwe mwalaba gwe bayambako n'agenda yali ku street n'abakolera ne video ey'okubiri nga ngenzeyo abaana abo balambula neŋŋamba eyankubira ava Busunju nga tulinawo ensonga tubadde twagala ojjeko eno otulwanire neŋŋa Busunju gye naakakola video erumiriza omuntu omu nti yasiba abantu ng'abakuba emiggo nga yeeyambisa abasirikale abaali bamukuuma bakuba emiggo okumala omwaka mulamba neŋŋamba nedda embijjukira bulungi nnyo kuba abaana babiri baavaayo nga baakozesebwa ne bagamba tife twali babbi nga byali eby'obulimba video gye mwalaba emabega omwana eyagamba mbu ye baakimwogeza kulumiriza Bobi Wine neŋŋamba Busunju mpuliriza ensonga naye sijja gendayo era essimu emaze ennaku nga 5 evuga neŋŋamba kankiveeko ekyo ne nkivaako akati munnange nga ŋŋamba kankole ki kanziremu nkole emirimu gyange nomale kubanga bw'okajja okugamba abantu ebizibu wano na wano nawe olina okwebeereramu kuba guno omulimo tewali yagututuma wabula ate bwe gwetwaguggyaamu guyamba bangi ate gufe gutunyigiriza naye ku lwabo abangi abayambibwa twewaayo ne tugamba sijja kusobola kuguvaamu kubanga tosobola kunyigiriza abantu wabula waayogera amawulire ga Uganda gaafuuka gaggula atalina ssente talabika ku mawulire atalina ssente tagula lupapula mu mawulire gaafuuka gaggula muleke mbalumirize kubambi manyi mawulire mwendi abantu omuntu ne bw'aba afiiriddwa okugenda okumuggyako interview nti omwana we yafudde atya ng'oggyeko TV wano TV ntono nnyo n'amawulire amatono nnyo agaasigalamu ensa abantu babonyaabonyezebwa abamawulire abaali boogeredde tewali aboogerera abantu balina busimu bwabwe babulinnyalinnya babasiba bakola ki ffe tuweewaayo ne tugamba katukwate kweza ensonga Katonda zaali tuwa mukadde ke tulimala nga tuli balamu kaakati nga ngamba kanzireyo nkubirako muzeeyi Tamale mirundi tutera okubeera ne weekire show yaffe nali ndudde omulaba nga ngamba kangende tulabe Tamale mirundi tunayo tukolera show yaffe kati nali mulinzeekaawo nkole show mba ndi awo ku simu yange kujja message ate ffe of course tukolera ku online sawa yonna obeera ku internet nga wajja ekipapula kino kyava wa mwami ayitibwa Odrek Lwabwogo Mugisha ng'ayitira mu bannamateeka be bayita Bass Advocates ti yali intention to sue abannamateeka mu bimanyi simanyi bulungi kutaputa mateeka nze manyi kola kintu kituufu kuba manyi kola ekintu ekituufu kibadde tekinviiramu buzibu kakati kamala okufuna wano akawandiiko kange akawandiiko ako
nga kaliko Abbas Advocates ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna 2022 kakati akawandiiko kano kaali kagamba byengenda okubasomera ndi mukweteekateeka nkabawe mala okufuna ebizibu enkumuliitu kyandeeteramu ekirowoozo nti oba bamafiya batamale bagamba bulijjo be baali bankimye ibadaye ndi munnaku naye byennaku byembi bisekerwa kambabuulireko mba ndi awo nga wajja ekipapula kivudde mu Abbas Advocates reference AS/GN/1/22 nga kiriko nti Odrek Lwabwogo ng'ayitira mu bannamateeka be ayintendinga okuwaabira TM Online Television, ayintendinga okuwaabira Media Choice Television, Mr. Joseph Tamale Mirundi, Mr. Joseph Tamale Mirundi of Kampala, ne bangi kuliko ndooza ne Kasuku mulabye somewhere naye abala sijja boogerera ku kipapula tuliko bangi kagale ekipapula nga kigamba ensonga zino nayagadde zonna nzibazingire kontegeere ku mwenna benjogedde kani adayagala okunzita biri fane. We act for and on behalf of Mr. Odrek Lwabwogo Mugisha hereinafter oba bwe babisoma called our client on whose express instructions we address you as here under. On whose express instructions. Please note that between the year 2015 to date, yourselves, your media houses, stations, either by yourselves or through your staff, servants or employees, have continuously made false statements purporting to be facts. The same were published on your online platforms, downloaded on YouTube and communicated to third parties by telecast, audio or visual through social media platforms. The viewers included our clients, customers, colleagues, family friends, and in-laws, to mention but a few, which to say the least was and still is a fault amounting to at least negligence, to when we shall seek, among others, damages. Yourselves, your stations, and their workers, through a flawed and biased program, have continuously made false spoken and written statements live on radio, television, and mostly social media platforms, insinuated with conclusions that our client is a trader in human body parts, consequently damaging his reputation. Nti Odrek Lwabwogo agamba nti ife bananyini mikutu ejo Ssaako ne Tamale Mirundi Siria giristingiddwa omuli ogwo nga gwange Media Choice Television Ssaako TM omwe nali chief editor nti ffe tugamba nti atunda organiza abantu era ng'ekipapula kino kingi kiriko pages nyanga kigamba nti anaatera okubanga atukuba mu kooti wona bino byonna sijja bigenda mukambabuulire. Please note that enewansi ewasemba era ddala. Please contact us as soon as possible at the underlisted address to resolve this matter. Nti ffe tweyanjule mangu nnyo ewa Abbas Advocates okusobola okugonjoola ensonga eno era nti nno okusinziira. Please note that the foregoing is not intended to be a complete recitation of all the applicable law and all facts, and shall not be deemed to constitute a waiver or to relinquishment of any of our clients' rights or remedies, whether legal or equitable, all of which are hereby expressly reserved, including our clients' rights to all available remedies against yourselves, your workers, employees, and all authorized agents, including but not limited to a recovery of costs to a tune of 500 million Uganda shillings. 500 million. 500 million? Is it 500 billion? Those, yes, 500 million. All US dollars 1.5 million. 1.5 million those are. Is it 5 billion? It is 5. It's not 500 million. Is it 500 million? No, 1.5 million US dollars. And our professional legal fees of Uganda shillings 50 million, which is $150,000. Expect no further warning. Signed, Abbas Advocates. Copy eno neweebwako aba UCC, neweebwako ne client waabwe. Client waabwe ono nga ye Odrek Lwabwogo Mugisha.
Kakati kababulire ekipapula kino kiweerezebwa nga kigezaako okutusuwinga mu calculating lemu 1.5 million US dollars tuba tulina kumusasula sente meka. Kati waliwo ekintu kye neebuuza njagala kwebuuza. Odrek Lwabwogo mu bbaluwa ye oba mu bbaluwa y'abalooya be intending otuwaabira ensonga zaawa ziri nti ffe abaddukanya emikutu gino twalemwa okusooka okunoonyereza ekituufu kyeki. Ekyokubiri nti twalina okumuwa omukisa ogw'enkana kyenkanyi n'abo abamwogerako ebigambo ebyo naye ayogera ekituufu. Obutawakana nali ndabyeko akatambi ka mwami Odrek Lwabwogo Mugisha nga nnyonnyola nti nga ye bwe yasoma amawulire bwe galina okutambula. Njagala mwami Odrek Lwabwogo Ssaako ne balooya be mutegere naffe position mwe tukolera nga ab'amawulire. Tebasobola kugamba nti gundi musezi. Nakugamba nti jangu mu kiyungu kyange ngalaga jangu mu kiyungu ne waba se musezi nga obafumbirayo katogo ke ka bulijjo gosobola okukwata ekkubo n'ogenda mu gundi. By the moment serious politicians who have been working with you say that this is what you do, you want me to come to omuntu aba ayagala ekyo kimu ekyo kyatutiisa. Ekyokubiri, you guys are too comfortable in your spaces. You are too comfortable. Feba namawulire abatonotono abajja bambadde bigundi bi sneakers temutu audience. How did someone expect me to have access to Mr. Odrek Lwabwogo Mugisha when you did not give me? Inze bwemba nkola bino ebintu, I want you to note, njagala mu notinge. I always have a disclaimer that says ebigambo bino byoyo abyogera. Secondly, nze kenyini, I rarely appear in those videos. I don't appear in those videos. You know why? I do the production. I listen carefully to what these people are telling me. Mfilteringa nengamba kino kye kya public consumption. Simu kutya. No, nze sitya omuntu bw'ayogera ekintu. Naye kyensinga okukola ekisinga obulungi. Kyensinga okukola olw'okuba nkimanyi nti n'omuntu oyo ayogeddwako ayinza okuba nga anyigiriziddwa, nteekako ennamba yange ey'essimu ey'omukutu nti oyo yenna anyigiriziddwa era ngiteekako nti TMO nga bwe twali luli nga bwe mwawaabye mu TMO oba Media Choice Television nteekako nti Media Choice Hotline. If anyone ever accesses me na accessing anangamba omanyi ebyabadde ku mukutu gwo nga of recent bantu bano bamaze okunumba n'endowooza oba zino ensonga ze nabaddeko ezakasujjulubinga obwakabaka bwa Buganda be twakola nti bamubbaka ettaka nga nze endowooza oba babbi b'ettaka be yayogerako omumbejja alina Fisto mu kiwato nti yanoonya ettaka ly'erugala libabbye. Ensonga nnyingi ze tukolako naye bwe twamala okukola ku nsonga eyo ne nteekako ng'oli ayogera nateekako e hotline. Abaali boogerwako nti be baakuba ekipaati ku ttaka ly'Obwakabaka eryakasujjulubinga eriri wano erugala baakwata essimu ne bankubira ne baŋŋamba yangu naffe owulirize sayidi yaffe. That is the reason why we put their numbers, that if bw'obanga onyigiriziddwa kuba ku namba eyo, you can't be telling me mu kipapula kino nti I did not give Mwami Odrek Lwabwogo the same audience to explain such things. Since 2015 nze nayingira media 2016. In 2015, those rumors were already there. Obo kiraba n'abantu ababyogera. That's why I keep myself inside the production. Neekuumira mabega wa byuma mbeera eri mu production mu bisenge wakolebwa videos nezibafuukidde ekizibu gye mbeera. Because I don't want njagala otunulira omuntu oyo reacting okube ku namba. Don't be so comfortable. Tembeera so comfortable nti bwe tuboogerako lwe mujja ku ekyo ekibanyigiriza. I know it very well. Mwami Odrek Lwabwogo Mugisha singa yampa audience nangamba kankaka munjogerako ebyensi matto with a warning nziteekako noŋŋamba nti nange jangu owulirize sayidi yange mbadde mbikola bulijjo. Omuntu ajja najja nakola gundi yonna byayogedde nenteekako nti byebyo nampa facts nampa ebipapula nembibalaga nembiteekako. Omuntu omulala najja nangamba oyo yabadde alimbeera nemuteekako. I'm the only person who asanga nti even at some moment neba panelists bange batuuka ne beekwatako ebitogi. You remember the video when Mzee Tamale Mirundi said that mutabani wa Nadduli Lwabwogo yamuwadde sente nti ajja kutta kitaawe. Even Jakana Nadduli came and said ebyo byayogedde biki because it is an exchange. It is exchange eri very healthy. Kuba muli bannabyabufuzi. You hold the key positions in this government where you should be accountable. Kakati tosobola kuŋŋamba nti nze bantu temukooti over what. Kakati n'ekisinga okunnemesa. If I come up with an allegation nti mmwe mwagezezaako if
singa olunaku lukeera ne ŋŋamba nti mwe mwabadde mugezaako kubanga mpeereza ekibaluwa. I have not received anyone. At one point kambabuulireko. At one point Mwami Odrek Rwabogo yakola akatambi n'akayisa ku social media ze nga nnyonnyola bannamawulire baali eyisizza nakalaba yali ayogera ku ffe era yayogera erinnya Tamale Mirundi ng'ate nga nze yali official producer wa Muzeeyi Tamale Mirundi. Bwe yali amwogerako nze kwe kukwata essimu yange ne nnoonya ku intaneti Odrek Rwabogo office saayagala gendera nakubya Muzeeyi Tamale Mirundi kubanga essimu azirina. Ninga kankube mu office. There was some younger girl yankwata nawoza biki twakolako video emabega nga waliwo abeyita ba disciples of Odrek Rwabogo nga bamu fronting anti agenda kubeera president. Yes, by the moment you become political you call us for abakola programs ebyobufuzi oba tuyise tutandika okuanalyzinga tutandika okuteeka ebirowoozo mu bantu tutandika obikubaganyako ebirowoozo kubanga ekikutesa mu public nawe kyobeera oyagala. So when these simanya so-called disciples came bajja ba disciples ba Odrek Rwabogo ne bagamba candidate waffe ye muntu asobola okukola ki. So you want to tell me that no lunalo wali tokkirizibwa kwogerwako? I'm not saying that you did not have the right. No, you were too comfortable that some of us who you think are too small temwasobola tu contactinga. Waliwo lumu njagala okubajjukizaako emabega wakaluka Bobi Wine wekibadde kyani kya Bobi Wine kyani simanyi na lwaki muli verani fair. Simanyi na lwaki muli verani fair. Joano nakwatanga videos nga tuli mu bululu ngampa platform eri bonna be mwali mu ma platform okwogerera ku TV kubanze nali mu TV nga nkola political programs. Obo kyakola political program esimu nevuga nti evudde mu UCC kugambye otoddamu mukyaza ne weebuza ayogedde kyekikyamu. Bw'aba ayogedde ekintu ekikyamu mufune omuntu omulala gyaki countering nga TV endala ze mu favoringa bwe muzikola nti zo zikyaza omuntu ne muweerezaayo wammwe na countering ono byayogera tewali gwe musiba. Nefe aba wansi ne mutunyigiriza ne mutujjako biki kyekyangoba ku TV n'engamba mainstream media sijja kuddamu gikolako kubanga twabanga tukola political programs ne mutuweereza ebipapula tokyaza aba Bobi Wine tokyaza aba M.i.S.O tokyaza aba Muliyati nga mwagala kubakyaza mwekka kyokka ate ne be mutuweereza okukyaza bajja na lugezigezi production yakubuulira byayagala oyogereko ne weebuuza gwe ekyakuweesa omulimu ku TV kyali ki kyekyakuweesa omulimu nti naawe oli bwongo embeera z'ensi ozitegeera naye nga mmwe mwagala otudictate nga twogere ku biki ekyo ne tusirika ne tukireka. Of recent Joano mu bululu Bobi Wine simanya abanupu simanya aba Patrick Amuliyati Oboyi simanya biki temwamba wa platform ng'abantu bedduka ne bajja ne bagamba wayo ina kamera leka nange mpeyo ebirowoozo byange mba ndi awo nga UCC efulumiza ekipapula nti emikutu gino wammanga ab'amagye bamala kuba abantu masasi ne babatta abantu simanya ataano meka mu by'obululu saabirimu nze siina mundu siina ki nga bali sitinga nti emikutu gino wammanga gina okugibwako YouTube ogwange gwe gwasooka TM Online Television gwe gwasooka nga bavunaana egyo emikutu nti gikumu omuliro mu bantu nze saagendako ku streaminga kintu kyonna live kyali mu kalulu naye olw'okuba nti maybe somewhere somehow waliwo yalowooza nti alina okufuga alina okufuga ki ky'oteeka mu ssimu yo baapeereza ekipapula ne kiweerezebwa mu YouTube ne bagamba omukutu gugibweko ebintu byange bigibweko nali ntandisewo website ekuba amawulire gano nagajjanga ku byafaayo ku bya Haji Nadduli bapanelisi bange kwaliko ba lawyers babiri kwaliko retired honorable Major Haji Abdul Nadduli kwaliko Muzeeyi Tamale Mirundi senior nange kenyini Yakana Sulaiman Nadduli neba kwaliko ba professors be Makerere babiri abali batandise okuwandiika articles ne ntandika tmonlinenews.com mba ndi awo ng'omukutu gwange wali wankubira na wandika ka article kali kakwatagana ku bwannannyini bwa ttaka nga nali sinabana ka publishinga oba baabitegeera batya nti sikkirizibwa kufulumya bikwatagana ku ttaka waliwo ekitambula omuntu ankubira ngamba waliwo ekitambula ne ngamba essimu gye simanyi sijja kubeera wa mutwe munene nnyo kansooka embireke ka website nga nkaggalawo naye nali I wanted to bring out facts nga mwabamwe we bakola. I remember very well nze bwe nali nsoma Makerere Andrew Mwenda alina magazine bagita Independent magazine nga mpita mu kwaliseero basi z'Abaganda we zaali we mwazijja mulyoke muzitwale eri simanya luddawa eyo gye mwazijja nga mpitayo ne nkagula nendaba engeri gy'awandiika ku Museveni how Museveni luxuriously spends billions of money of taxpayers money. He's no tewaliwo mwamugambira ne mumusiba sijjukirako anywhere. Jobwe yakwate nyayinya mu nnyonyi n'ayambala ebyambalo by'amagye. I remember very well mwina abaana be mwajjamu enjala. There's those young boys be bali bajjamu enjala bayina abaana babakubye emiggo bakoze ki ndi wakwambala simanya bintu bya red. I never saw anyone ngakutandru mwena namugamba. Naye I remember very well
abali bagoberera ebintu bino. When I was in the university studying nasomanga Independent magazine nga yasinga okubeera critic wa government eno. I don't remember anyway. Supposing mbadde simugoberera bulungi lwe mwamukwata ne mulinnya kamera ze nga bwe mwalinnye ezange. I don't remember anywhere. But a camera is simple an equipment bought in a shop. After some time somewhere somehow I have to get another camera. Neto sobola kugamba nti gojje okube motoka mwendi ozinyerinye computer yange okola bichi. I want to tell you ezo zonna bwe natunuddemu ne neebuuza ayonoona ebintu byange babyonoonye kino ekibaluwa tekinnajja ne ngamba oba byabadde related n'ekibaluwa oluvannyuma nti kyazze kanindire binaabeera mu kooti kubanga nze siina kawumbi simanya kakadde kamu n'ekitundu $1 ngenda kajjawo kawalwa aboogo era kitegedde waize naye nze mbabuulireko you cannot a moment lwotandika okunyigiriza booti bawera 10. Do you know how many people sit in my editorial ne mbayigiriza okukola emirimu obamanyi? Mumanyi bantu bameka abayise mikono gyange bayigiriza bwe bategekamu programs ezo ngawe muziraba. Abasajja abajja luli ne bankwata ne bantambuza ekiro mu kimotoka ne banvuga ne bamala bankanyuga mu kapolisi kabalagala ne bansiba. Mba ndi awo nti ate ono Gashumba ampabidde Council for Bavandibwe twagambye mbwe Abanyarwanda battibwe gwomanya afumbe wange wagwanga ki oyinza okumanya nti afumbe wange wagwanga ki naye omuntu n'avaayo n'atandika ebyo nabe nebiranda buze omukutu gwaffe gwagambye ti Abanyarwanda biki. There is a certain sect of people if nze nkola mulimo gwange I give equal platform. Kineewuunyisa kino kankyogere kuba kyannuma kyanneewuunyisa. Desemba ng'akalulu tekannabaawo nakola programs 3 nga nzikola ku Frank Gashumba nga gwe nzikolako ng'avuma mu 7 agamba simanya lwakitula kingdom simanya bagenda kukola lwakitula. Kyanneewuunyisa in 1 month ate Gashumba gwe nakolako programs ye ng'avuma abalala yagamba munze tusimanya nze nejjakana twamuvuma nantwala ku side ne banteeka mugundi ne bakola ki olwokuba simanya nabiwulira mu nkubaawo nyina we nalindaze nyina TVM kwe nalindaze ngamba kakati bamukuuma bukuumi simanya ina biki nga ffe ku project zammwe ffe tufuuka obumere obw'okuwaayo banyigirize mwe musobole okukola ebyammwe. Kyanneewuunyisa nnyo naye saanyigira Frank Gashumba kubanga nayogera naye ku simu nangamba nze sinakuwabira okutuukayo nga baagala kunkwata kunsiba busibi kamera zange era ne baziwamba ne bagasireka na kuddamu kola ne neebuuza if Frank Gashumba yasobola okumpita ewe nenkola interview ku ye nensobola ogikolako ng'alina byagamba lwaki ku luno teyampita nangamba nti tulinawo akantu kaffe bakayita Council for Bavandimwe in Uganda mufo ky'okunsindikawo eri okunsa kyannuma n'ensirika kyannuma era saamugamba naye nakire kuleyinga kulu ne ngamba mu mawulire baziyita professional hazards kyatuukawo kyakugwako nenkyesonyiwa ne ngamba ate biki neebuuza nti muli beefuuzi bwe mutyo omuntu gw'okoledde olunaku olwaleero ate olunaku olulala yaddamu birala. Kaakati leka mbabuulire ensonga ezo ze mbabuuliddeko mbasaba kati ngenda kusinziira wano mbasabe twayambagana ne musobola okubira kujjakana Sulaiman Nadru yesimu ye yaddako baali baagala kumutta oli yamutomera kuva mabega musajja wattu amagulu ennyama tekuli gwe yali ali naye amatu tekuli mwagakulula kukola tekuli jakana Nadru baamuyuza wano mu kifuba simanyi nti aliddamu oba alitwala bbanga kyoba okutambula n'okuddamu okutambula oyo omu nti kwogera ku bantu simanya kwogera kuba kimwe mba mikola temwagala byogerweko ate mmwe bwe mba mwinayo emikolo gyammwe egy'obubbi mutuyita ne kamera zaffe ne tuteekaawo ne mutwa transport wa mitwalo 3 mu promoting ebyammwe buli ayagala ekifo mu gavumenti ayita bannamawulire bangi akube press conference atubuulire nga bwe yanyigiriziddwa bwe mumaliriza kasaba kwogerako nga munnumba nga mulinnyalinnya kamera zaawe every year nina okugula kamera esukka mu 2 olw'ensonga nti mbaako omuntu gwe nabadde nwanirira nti ono anyigiriziddwa kasamala okumulwanirira simanya abantu gye bava nenzerwa kuba neesonyiwa mwe mulowooza ffe betulumba tetusobola balumba mwe mulowooza nti ffe bemulumba just from nowhere ne mukola ki buli muntu alina right okwerwanako abamawulire ke balivaayo ne bagamba mutukuba emiggo naffe tuwerwaneko mumanyi kye kinaakoma but you guys are very funny
Kakati ekyajja kananga nkimaze musajja watu akyali ensambya gyali eyo. Omwana ono ali kiruddu. Omwana gwembalaze wano ali kiruddu. Ayitibwa Sezo omusizi wa langi. Njagala obubaka butuuke kwoyo ategedde. Oba kwoyo akola mu hoteli eyo. Nti omwana ono mumugulire yakagaali. Mugule yakagaali omwana yalemala. Talina mikono, talina magulu. Mumugulire yakagaali yali azze basiigira langi mukole ssente. Ekyo nakyo kintu kinene nnyo. Kati Kankaka onfuniramu wa. Bwe mugulira omwana akagaali ne mukamutwalira ekiruddu. Bwe mumugulira emmere kuba kati ku kitanda yakamalayo mwezi gumu n'ezigwamu amagulu talina yenna ebiwundu biwunyanga ki mugende ekiruddu mulabe yadde okusindika yeki oba babayitani oba public relations PR public relations wammwe agendeyo kalambule ku mwana yali abakolera yali accident situgamba nti mwaligendera mutemula si kye ngamba wabula yali accident yagifunira wammwe ayinza okuba omwana mulezi yali careless naye munno mukabi nsaba abantu ab'omutima omulungi muyambe omwana yali kiruddu mugendeyo mumulabe kubanga ne bwe nsibagambe wajali abamu batera okunkubira ngamba oyogedde gyali bajja genda bamutte kakati atalina mikono na magulu ne bamutta kubanga ali half dead obulamu bwe bwonna agenda bumala nga alina okufuna omuntu amusindika okumutwala mu ttooyi okumutwala mu ttooyi bajja sindika musindike okulya emmere bajja liisa muliise kubanga emikono bagitema by 3/4 yasigazaako kano eno yasigazaako kano amagulu bagatema by wano takyalina kyasobola kukola musajja watu ali awo lwakuba yansobedde yeesekera embeera yamugwako naye yeesekera oyo katumusse ebbali omukyala gwe twayogerako gwe tugamba nti no 2 bawamba baawe ne bamujjano mu kiseka ne bamutwala bwaba yakola omusango kuba nze sigamba ntazanga musango bwaba yakola omusango mumukwate mumutwale mu kkooti mumuvunaane tumanye nti tumutwalira mmere waluzira bwaba ali kiruddu tumutwalira akawunga bwaba ali eyo tujjemu abaana b'essuubi mwaleka mukazi waali lubuto nakati omukazi yazaala omwana ali mu mwaka mulamba fatrisi twekwata omwana oyo tumuterewo kafandi akatonotono tumutwale ku ssomero ekyo nakyo bwe nkyogerako media choice nga munsindikira abankuba emiggo omukuga musobera bwe mbanga mwami odrekerwa aboogo mugisha nga tamala kwogerako bino na bino nze uli buli abantu mbakyaza nga nebwe mukyala ku TV sirwe sose wasoma amawulire ogamanyi bulungi nakulaba ngo nnyonnyola ngondabikira nti amawulire ogamanyi bulungi mu mawulire muli mu element akagamba nti mu society fa abamawulire bwe tulabawo ekintu ekitatambula bulungi tukkirizibwa okwegatta kubanyigirizibwa tubalwanirire bw'oba wasoma amawulire ekyo kimanyi nze siri mukugu kwenkana naye ati lisinze byenkola mbitegeera because nze ngendera ku bintu by'abantu ne oba wasoma n'ofuna degrees mmeka oba 10 oba mmeka bw'oba tokola bintu bikwata ku muntu wa wansi amawulire go gaba useless yensonga lwaki ne media houses ennene zemulaberi nze zeegombako kimu ziva e Bulaaya ne ziri nnyonyi ne bajjana okutu investigatingira akantu akali ku kyalo kitta abantu genda ku BBC olabe BBC documentaries zonna zikwata ku bulamu bwa Africa BBC Africa documentaries zebakola bazikola wano mu Africa wane ewaffe ku lusebenju awo olwokuba nti ffe bannamawulire abalina okubikola first of all tetulina resources mutulinnyirira tetulina ka sente budget mwazitwala tewali sente mu nnamawulire zaafunaana okukola kintu kyonna tewali fandi ekyo mukimaliriza n'obukamera bwe twegulidde miliyoni 10-15 muze mu bulinnye lenzi yesinga okubeera ebbeeyi ku kamera ozogijjeko girinnye kitegeeza nkya sigenda kusobola kukola kyova olaba nti abasinga bakola kwala waaka ne bakwata obusimu ne babatunzamu obusimu footage afaanana bubi ne mugamba baba representinga bubi tetulina naye media houses endala ziveeri ne zitukolera ebintu ng'ekitta abantu ekiri ku emanju waffe ekyota abantu kibeera manju waffe naye munnamawulire alemererwa okukikolako olw'ensonga atya bw'anaayogerako nga muwandiika ekipapula agende mu kooti bw'anaayogerako nti gundi yagambye bw'ati nga nze nali nkola video omukazi n'agamba nti omwana wange bakebedde amasimu nga yabaddeko ku ddwaliro bwe riti genda osibwe ne bansiba oba mukitegeera kati saawa eno siina yadde akakompyuta kwenkolera emirimu kamera neeyazike emmotoka eri mu galaji mwagigize kambuuze ababbye ettaka lya kabaka be baali girinnye eyampereza ekipapula yeyagirinnye eyakozesa omwana eyakubwa amasanyalaze yeyagirinnye eyawamba ddamulira n'amubuuza 2 yeyagirinnye ani oba yakwata abantu n'abawamba n'abatwala ku maka ge ebusunju nayo yeyagirinnye oba mukiraba
nkubira abantu ab'omutima omulungi omulanga tuyambagane nze omu ku bantu obutabalimba nze omu ku bantu bemwasigaza muli n'eggwanga nze omu ku bantu bemwasigaza nze bwe mba ngenda okukola ekintu sibuuza nti ani ampa transport nzuukuka ssaawa 10 n'eddakiika nkuzuuka ssaawa 10 kitundu neneeteeka nfuluma ennyumba ssaawa 11 ekyo nakiyiga mu covid twali mu covid nga tubonaabona abamawulire tewaaliwo yadde akawunga akaweerezebwa ku media house batuleka ne tubonaabonireyo munewegabira obuwunga ne mwegabira emikebe gy'amata ne mwegabira fandi ne mwewa emmotoka ne mwewa bali abasigadde ne mubawa fandizi simanya covid kiruzi biki ne mubawa ffe temwatuwa ne tubonaabona naye njiga nti kaakati okwebereramu olina musajja mukulu kuzuukuka ssaawa 11 ssaawa 11 zikusanga ofulumye bweru tufuluma ssaawa 11 ne tugenda tukola naye mumanyi ekisinga tunyiiza abantu mmwe mumpeereza stories zino nti owaayi omuntu bwati yafunye ekizibu naye abamawulire ba TV ziri ezaabwe bwe bagenzeyo gakwata tegatuuse omunene yagaguze eyabadde agasaka yamuwaddemu emitwalo 15 olw'okuba tuli baavu n'abaana bazirya ajja n'abalabalamu nti bwagenda ku media house bagenda mu emitwalo 3 olunaku nagati kati bampadde 2 stole n'agittiraawo naye stole gye basse ebaako omutemu ayinza n'okutta abantu abalala kati ffe tumaze twekoledde ebintu tubitaddewo nkubiriza abantu abalina omutima ogulinga ogw'amaama faaza mu nnyambe kompyuta zenkozesa za bbeeyi obukuba buli kubutabalimba mazima kompyuta zikola graphics ezo nzigula obukadde 8.9 kitundu ku 10 abamanyi ebintu bya graphics ne ba architects musobola okumbulya kompyuta zetukozesa zibayita gaming laptops ezo zibeera za maanyi ate ziba za bbeeyi okukafuna kamu olina kakwatanga kalera ka mwana ero mbadde nagigula nga nakagikozesa omwaka mulamba naye omuntu n'ava eri n'agirinyalinya n'akola biki banaye mu nnyambe nsobola okuyamba abantu nabo kubanga badde bafunamu nnyo nsobola okulwanira obwakabaka bwa Buganda mukimanyi wano nze nejjaka naffe tubadde tusinga okulwanira obwakabaka ku nsonga abamu ze bagamba nti zaali zibanyigiriza nti abanene abali mu bifo ebyenjawulo eyo mu Mengo nti zaali zibanyigiriza naye okunnyonnyola obukulu bwa Kasujjulubinga okunnyonnyolera omumbejje eyabbibwako ettaka okunnyonnyolera ennyumba eyatundibwa okunnyonnyolera omubbi eyajja nabba ettaka lya Kabaka by'ebintu byenkera ku makyokkola mumbuulire budget esasula omuntu alwanira obwakabaka eri luddawa I do these things on my own kye neyongereramu kyali kimu nti ze nayongeramu neŋŋamba nti wa engeri gye nnyina following ennene mu nsi kanfuneyo bakiraya nti abampagira mbakubirenga obulango bampeyo akasente era akasente ako kwembadde nkola ki kwembadde nsurvivingira neŋŋamba nti nja kuvuga amafuta oba ŋŋenda ggulu oba ŋŋenda ludda kuba nze neetuukira sibera mu studio nvuga neŋŋendawo nentuukawo nendaba nti aŋŋamba abo bonna boŋŋamba mbalaba naye mukimanye nyinza okubaweereza program ya 1 hour nga kyantwalidde 5 hours okutuukayo ate ekirala omuntu oyo nsooka kunyumyamu nempulira ennaku ye nensooti nga byembabuulira ne besibabuulira nenzijjamu ebiswaza amaka gaabwe n'ebitagaswaza nenzijjamu ebyo ebigira direct n'oyo content abamu mwali badde muneebaza nabwebaza kuba abantu bibambuulira binene nnyo okusinga byenteekayo naye nga kino kaneme kukyogera ku muntu kubanga naye alina abaana naki alina omukazi alina abaana alina biki n'omanya nti nno ngenda kukwata footage ono ngenda mukwata nteekeyo ekintu kitonotono ekisoboka omuntu ono aleme kuggwamu kitiibwa naye zino kamera zetulaba ebintu abantu bibatuwa ebiwandiiko bye tulina tusobola biteekawo nenkwabya olunaku lumu n'oggwawo naye empima neŋŋamba nti newankubadde bamwogeddeko nga munnabyabufuzi it's just a political office oliwo aba ayogedde ekintu ekikwatagana ne famire ye ekyo kankireke kubanga eziri issues buli omu alina issues mu famire buli omu alina gye baamuzaala so njagala okubategeezaako yes ffe abamawulire we are always willing to work with anyone tusobola okuwakinga with anyone kubanga story eri bias tetunda naffe tetutunda bw'olagako ku side yo n'olagako ne ku side yo naye abamu muli batemu tubatya abamu muli batemu tosobola kugamba nti genda osake ku gundi genda otunoonyeze eggulire y'omusirikale eyakafa okuba abantu amasasi n'olyo n'ogendayo naawe nti oba bakuba amasasi no we can't do such things ekinjogeza ebigambo bino nze gwe mulaba mbeera mabega wa kamera nsaagala kutankula ntalo n'abantu nze sitankula ntalo n'abantu neeberera mu comfort zone yange bingi nnyo bye mmanyi naye nze neesirikira bwe nabakolera temwambalamu magezi nensirika neŋŋamba nti kaŋŋende kola ebyange emirimu gitambule ate sinyigiriza muntu yenna ŋŋamba nti oli bw'aba ate nkwata ku busonga butini nnyo buno bugundi yafudde ensonga eyo nendabula abazadde abalala bayamba abaana baabwe buno bugundi yakoze ekidde olw'okuba nti mmwe mulinako ka temporary grip on power temporary grip on some small money ne mulowooza nti mwe mugenda kutulinnyirira otuuke n'okusanga akamotoka akatini obumotoka obwo bugulayo esente meka
kuba ne kenali musike kali akange mwankola bubi kubanga kenali musike kali akange kali ka sente toto mwemze muvuga n'ogivaamu nsindikira abantu bakwate kompyuta yange bagirinyeri bakwate kamera yange bagirinyeri mbasaba bwoba mwabannumba mwatwala akasimu kange akati ni mukampe akasimu kange abantu ba bulijjo bankubirako kyokubiri obaani ya banning enamba yange ya WhatsApp era nako kwenzija abantu abampeereza bino nja kuyiiya engeri abamanyi technology obulungi kino kyansusseeko bagibaninga kati njagala okubasiibula ntaddeko enamba y'essimu ekisooka munyambe twegatte ng'aba media choice tugulire omwana gwe bayita seeza akagaali omwana oyo talina mikono asobola okumuwa ekyokulya muwe ayagala omulambulako ekirudu genda omulambula ali ku level 4 ewali bw'otuuka ali n'obuuza omwana gwe batemyeko amagulu na bikindooza abeerayo n'abalala osobola okunkubirako n'essimu n'enkubulira wawaali nyina enamba 0702815959 eyo y'emikutu gy'okubako yali ne ku WhatsApp naye baagikyankalanya kati ne nteekako 0782057604 eyo nga enamba eya WhatsApp tusobola okugabanya ebirowoozo ebirungi kakati mu maaso awo kanindirira aba bus advocates nga mututwala mu kooti nti ffe twagamba mwami Lwaboogo Mugisha Odwege nti yetaba mu ogani biki ndi fene tu promoting as tumubuza side katulinde tulabe kubanga mwatugambye tweyanjule as soon as possible nenjagala okubategeeza babasi nti nze tosobola kungamba nti n'omuseza ali wali ayina gwasiika ate nange nenzija oyagala negatte ku ekyo ebintu ebirumizibwa allegations ezo omwami ezimunyigiriza allegations nnene ebintu bye tuwulira mpaka ku Ssaabalabirizi kwogera ku bintu bya butwa era nga nereta munsange munzitire gyendi gye mba munzita naye wammwe sijja kukola nze sijja kujja kubanga Ssaabalabirizi mulamba watuukira okugamba nti bannaye abantu ne boogera gundi yafudde butwa nyina ne gwenteebereza ku bintu by'obutwa nawe bwona ngenda obubi nyina gwenteebereza kuba gwe buli afuuka mukwano gwo yaafa nyina gwenteebereza nange nganze omuntu kubanze ndi Munnayuganda ng'ojja kubina eby'amawulire kati nange ndi wano mugundi nyina gwenteebereza lwaki mugaana okubyogera ku muntu wadde mba okuteebereza olwa Ssaabalabirizi mulamba gundi Archbishop mulamba agamba nti muleke kutulemesa kwogera ensonga zino ekisembayo tuzoogerako muziwulire mutegeere kuba tetwagala ggwanga lyaffe genda mu kubonaabonyezebwa twagala ggwanga lyaffe kugenda mu ntalo nga ze tuwulire ewalala ensonga zino ffe ng'abamawulire tuzikola muziwulire muzikoleko tetuzikola nti nno muli ba kitalo nnyo kubanga ne bw'obeera wa kitalo nze abalongo bange amata tebagajjawo ne bw'obeera wa kitalo nze abaana abange school fees babagoba ne badde ewaka ne banninda ne nnoonya akasente okuva mu balanzi abalanga nange oba mukitegeera tetulya wammwe wabula ensonga zino tuzireeta ne tugamba omuntu asinga okuvumwa mu ggwanga linayitibwa Museveni buli akwata akazindalo gwavuma esiwulira nko Museveni ng'agambye nti egyo emikutu gikole gitya ayinza okuba bamwogerako nayogerako kino singa naye yali akolanga mmwe mwabafunyeeko akatinya aka wansi singa naye yali akolanga mmwe singa tukyalimu muno mukyalimu omuntu bavudde mabega bankuba katyuni yenna asimanyi omutwe guli guti asimanya gwa shepu etya naye siwulirangako bw'avaayo okukola bintu ebyo kakati mmwe lwaki mwewanika ffe kyetukola nze n'abantu abamu be boogerako mba simulaba nko face to face mba sirina bizinensi nti nkompintinga naye nti oba mu bizinensi ye ngenda tukompitinga mu bizinensi ndi mugyonoona wabula mwe abali mu gavumenti fe ab'amawulire tuba tukola stories zino zibatuukeko musobole okwetereeza ffe twalibadde tunenyezebwa n'ab'amawulire okulemeza gavumenti mu buyinza kuba bwe tulipootinga ebintu ebyo owa alina amagezi mutu agenda n'abikolako n'abyanguyira population eme kutabuka naye ate ekitwewuunyisa bwe twogera ku ebyo kati obulinza bwabajjula okuva ku mutwe mpaka ku bugere temwagala bikolako mulindirire akaseera abantu lwe balinyiiga nga naffe abayimirirawo ku lw'ensonga z'abantu naffe tutandise okunyiiga mukalindirire yenze Ssaalongo Kankaka kapita ebigambo tebibadde birungi ngera ebya bulijjo nsekaaseka nnyo n'enkola bino naye kuba kwemalako nnaku kuba ebinyiiza bibeera bingi mukubemu akafaananyi mu abali eyo mazima singa obadde gwe okwata kamera n'osanga omwana ng'oyo n'osanga omukyala eyazaala omwana nga bbawe bamuwamba mutabani we ne bamukuba emiggo yenna ne bamuyuza omugongo singa mukyebaka
emirimu ffe gye tukola ogira ne weebaka n'okwebaka n'ojjukira noga banayo omwana yaŋŋambye ebintu ogira n'otya n'omu kisenge ekyo ky'olwokuba nti waliwo omuntu yazze nakkubirawo engagala y'ebintu gundi yeyabba ebizimbe by'abayindi eby'ejjinja gundi yeyabba ettaka lya gundi ono gundi ateekateeka kutunda ettaka lya kabaka mumwogereko ono gundi ateekateeka gundi eyawa gundi bino eyamutera obutwa mu mmere y'ono abantu ne bajja ne bakubuulira singa njagala okubategeezaako nti bibadde bigambo bye njagadde okubagirayo okubabuulira yeyo embeera gye nabasuubiza obbabuulira tukolera mu bugubi kyokka ate ekitusesa abo bennyini be twalikoledde bye tulowooza nti no bali mu bifo eby'obuyinza okutereeza eggwanga tebatuyamba katuyambagane eyali agadde okunnyambako nzizeewo kakamera kange munange nziremu mbaweereze mpone okupangisa nga bwe natandika nsaba onkubireko ku kanamba k'essimu eyali agadde okugamba nti kuba kompyuta zino zitukozesa za bbeeyi sigamba nti twagala nnyo ez'ebbeeyi naye ze zanguya emirimo ze zibakolera ekintu ekiriyo kompyuta emu ngigula obukadde 8.9 naye omuntu yazze n'agirinnyalinnya naye ngitwale wa makanika yaganye okuddawo mbasaba ayina kyanyamba ajja kunnyamba nga bwendekerawo okukozesa bannange zentera okugendako nenkozesa abalala be batalinyirira oba mu kaseera ako ensi bweritereera ndirowooza nange mu kuva mu bino kuba byambirigo obutabalimba byambirigo naye tubikola ne tusobola okulabirira abaana baffe ne tusobola okuzimba eggwanga lyaffe n'okulabula abo abeeyita bakiwagi nti eggwanga muleme dditwala nga muliwa mu nnyanja mbadde Ssaalongo Kankaka batuusaako ekitundu kino mbasiibudde mweraba.